kiruma nnyo okutuuka ku lunaku lw'ova mu nsi nga tetulina nawetukuziika, naye nga bano abakwaya bayimba amaze mirimu gye omwana wo yeebase, naye ng'era ne bulijjo obadde mufu, ne bulijjo obadde weebase, teweebase lw'ofudde era obadde weebase. Ya bw'oba obadde ofunye omukazi akaabanga ne keesi bwagikuba empi, otuleseewa nnyabo seboje, abaana nga baziirana, balandiroodi tebamanyi bya nnaku yammwe. Mu kadakiika katono nnyo bakusaasirako ne bagamba kisole kitalo, kati ennyumba tubadde tujagala. Basooka kugaana mulambo ogenda ku mizigo gyabwe, teri muzigo gugendako mulambo. Mu muzigo olina luumu y'omwosula mokka n'ebbalaza siriryo, kati ate ofuna olujja. Yeebazibwe Mukama nti okufa kati kwalongookamu, buli afudde bamuteeka eyo ne bamukolerako eyo. In other words, era ku bizigo bwe bali tebannaba kutandika bya funeral service bino byakukola ku mirambo, ng'era babaga nti bamumujja mugwanika mu mutwale mu kyalo, oli wa mukisa ng'okyali mulamu, naye bw'ofa baga nti ate batuleetera mulambo mu nnyumba, abantu bajja kutya ogiyingira. Naye bw'eba yiyo oli wa ddembe okulama nti ojja kujja kumalawo wiiki, kati ne batuba nagwo.